Kale enjagala bebaza nnyo mwe nana gye musinzidde okuba nga mutulaba amanya eddoboozi nze King wammwe Omubwat King Smith okuba nga batuusaako wammwe oli akakwatagana ku baserebu bammwe Olugambo Kalebule n'emboozi ebetambula mu kibuga Kampala. As we come to the akaseera yabanga lockdown bagezezzaako giriftingamukko ng'embeera etandise okuba nga edda mu ntuuko sobodde okutambulatambula ne tuyebayeba kubanga private cars bazikiriza okutambula era sobodde okuba nga tugwa ku mukulu omu ku omumanyifu ennyo. Ekisooka alina characters bbiri ngera emu ku ezo ya mwana wa ssomero ate endala ya taata wa waka. So ojja kuba tubuulira lwaki characters zino ziri bwezityo. So mbaniriza nnyo ku show yaffe olunaku lwaleero munneeyongeko tusooka okuba tunyumya emboozi n'omugenyi waffe olunaku amanyiddwa nga Tata Sam. Nkwaniriza taata. Kale sebo nange nsanyusa okubeera wano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tata Sam twatuyise ku Yidi wagituliddeko. Yidi yabadde ya social distancing. Letukkirizibwa kwerinana nnyo. Kati ng'olina kulya wekka mu nju n'abalala ne baliira mu nju zaabwe. Bitambula bitya? Bulungi sebo bigenda bitya. Je tuli tukwasaganya karantini lockdown isoko tuyiseemu ekuyisizza okutuuka ne waidde ng'emmotoka zikiriza okutambula. Actually tuyisizza bubi naddala entertainment industry ate nga tetumanyiddwa ekigenda kuggwa kubanga nkakasa ebintu ebirimu okugatheringa abantu abangi bikyalabika bikyalimu obuzibu ate nga ffe essanyu lyaffe the more numbers the more happiness etyo abantu babeera nga tebannaba kukkirizibwa kubeera wamu neraba emmotoka era batadde zino ez'obuyonjo naye ng'olaba era abasigadde awaka bangi abalala balina amaduuka mu kibuga era bakisinga gakyali maggale abamu ne kati leero nnyingi kubanga buli muntu agamba oba bizinensi eri etya oba wennaggalawo byali bitya oba amazzi gayingira oba amasannyalaze gakyaliko buli kimu but bizinensi tezinatambula bulungi so kitwaffectinze nnyo sente zaffe zafiiramu abamu twali twategeka ebivulo bingiko ennaku zonna enkulu ze tubala mu mwaka ze tubeera tubaze mubeeramu zi Easter Christmas Yidi biki zonna Easter tetwazikoze Yidi yiyo yawedde twagiriridde mu nju ne ku ma TV gaffe tebibadde byangu n'akamu. How have you been surviving nga gwe Tata Sam kubanga tukumanyi nga comedian obadde surviving otya mu kaseera kano watali bivulu watali kinaki? Actually nze mbaddeko ne ka saving ke nakola ate ne family yange naddala biological family tenaba kuba nnene nnyo tuli batono okuggyako ate family nnene ya Tata Sam Comedy House bali benzanya nabo nti nayo nnene obuvunaanyizibwa awo ne bujjira ng'olina okulwanagana olaba nga buli muntu abeera happy regardless of the mbeera kubanga wadde embeera mbi waliwo ebintu byotasuspendinga tikannindeko nja kulya enkya kizibu nti ndi mulwadde naye kaŋŋume nja kubeerawo mpone obulwadde buba buzze olina okufuna enzijjanjaba eyaddala ddala ekusaanira ku bulwadde obwo sosobola agamba kambeerewo omusujja gujja genda gwokko tebiriyo so waliwo ebintu ebimu nga bibadde tebisobola tolina kyoyinza bikolako okuggyako ngo obadde nga weetegeka ebigaanagaana n'olaba engeri gy'okwatakwata n'akabadde ke watereka wala n'okajjayo kutaasa embeera Tata Sam akyalina capital. Capital wange ate munnange ye taggwawo abasinga baali bagamba nti no kati akaseera capital ye mumulidde aweddewo kati capital wange ate ye tebamulya kozi nga ngudde eddalu obanga nfunyeeko mental disorder naye capital wange gwe guno omutwe kati wombuuza nti olina capital obanga ngamba waayo omutwe kweguli oba teguliiko. Oyogedde ku kintu abasinga kyabadde beebuuza twafunako amawulire ag'okubanga oba wayawukana ne management y'enkadde ne tulaba nga katusekemu tetukyafuna abantu bafanzi bakyafuna clips ku YouTube nga bali bazifuna nga tezikyatambula kati saa zino n'ekigambo mentionings about Tata Sam Comedy House kyekyabaawo between Katusekemu ne Tata Sam okuba kati nga Tata Sam Comedy House? Okay, Katusekemu is a brand y'abantu abalala abanzi bansayininze kati contract yaffe neggwako contract bweggwako mu mirimu gyonna egiri formal you either renew
oba tolinewinga n'okola ekirala kati nze weyaggwako in fact neŋŋamba kansooke comedy muwummuzeemu kola ebirala kuba nunda ndi ne mu radio ndi mulimi nina ebintu byenkola ebyenjawulo ku faamu eyo naye abantu ate ne basigala nga bayayaana ne mwini boxes kati kiri eri kyewumbuuziza capital waali ninga capital already wuuno ng'ate capital ennaku ezo yonna atonnya butonnya ati nga mooli neŋŋamba sigenda kusirika busirisi kanfune wantu we banansanga ewalala zezo social media platforms eziriko Tata Sam Comedy House ku YouTube ne Facebook ne Instagram Tata Sam Comedy House kati ne tubeera nga gye tuteeke bupya bonna n'omwaka guno gwonna obupya gye buli awo tuli naye nga twayawukana kubanga already contract yali eweddeko ate nga waliwo ebintu ebimu byolaba n'ogamba kino kibadde kinyigiriza naye n'agamba nange kino kinyigiriza tereza kino nange ntereze kino n'olabanga waliwo ekimu zitoweredde okugamba okukkiriza kitereeza n'agamba okusinziira ku kino ate nga tuli ba mukwano tuli ba Luganda kankole ekyange just like any other person kati olwaleero Smith si eyo wano si wookola osookedde gye wasookera sigamba nti obawalana oba nti bakugobayo ogambe kati omanyi kati kankole wano so kubanga abasinga kyetwali tuwulira mu industry entertainment abasinga batera kwawukana mu bubi so mu kwawukana kwammwe tugambe ku byotunyonyoddemu no kwali kwanzikiriziganya kutuula wansi it was formal tewaliwo kwawukana kiringa onogaa kufa nti waliyo nti yafudde bulungi kufa kusigala kufa n'okwawukana bwe kuli buli omu interpretation ebayanjawulo either olumu artist abanyigiriziddwa oba management oba manager ng'anyigiriziddwa naye tekitegeeza nti munnange oba ofiiriddwa obeere ku malaalo bwoti munnange no waliwo ebintu yoga nti byakufa kuleka life has to go on n'ogenda maaso n'obulamu bwo. Okay, so were you affected in any way kubanga eri brand ya Katusekemu I think waliwo gibuildinze for a long time katokudamu building social media empya nto following was Tata Sam affected mu ngeri emu oba endala? Yes, a little njawulo eriwo nti people branded me in Katusekemu naye kati olwaleero tebakyandabayo abamu tebannaba kulaba nga ino interview tebannabagiraba nti ddala yakyusa though bajja bagoberera kuba page yange n'empya edduka nnyo naye kiri tekibulamu nti amaanyi gange ago gonna naye ate we kiba kiganye kuba wonoobeera kale kambireko enjenda beera affected you won't move waliwo ekintu ekimu kyeweetayo n'ogamba no antambule n'ekyo kyennyini kyatandikwa from one person ne Rome is one of the biggest cities mu nsi naye teyazimbwa mu lunaku lumu ate era nkakasa omuzimbi yatandika ozimba ne block eja abo bafaani banjagala nnyo era batwagala nnyo nze nkimanyi baba bange abajja kudda ate era nkikuba epaka waggulu. So how has the journey been okubuilding a new brand, new Tata Sam comedy abazanyi? How has the journey been? Actually it is the softest okusinga yasooka. Yes, kubanga this time they are following a brand je bamanyi oyo etatu disappointing musajja ffe buli jali eno ekitegeera. Yes, naye luli eri nali tewali amanyi nnyo Robert baali bamanyi Robert San atono yani sajja nga kisesa erere naye kati olwaleero ono baga oyuli ate kati watabbo bannange this guys bichi olabanga they are following with love okitegeera. Of course waliwo ko technicalities because you cannot convince tolaba kino kyenjogera olwaleero abala program eno mulimu abagirabye leero nga yalusoose mulimu ababaddeko okitegeera mulimu abatajja kuddamu kulaba ng'olumu agenda kufulumamu eggwanga oba tagenda kuddamu kufuna sigino eyo kati waliwo abantu abo nga we may not get them back for life naye ate n'abapya baki bangi so just that nti communication olumu ebula ekigambo bwe kiyita ku mpewo abakiwulidde ne bw'okomawo kisazaamu tosobola kuddamu kufuna bonna kati ne kino bwe kiri nti that is the only problem nti
waliwo communication betatuukako nti munnange nkyaliwo naye ndi eno okitegeera nkyaliwo naye ndi eno era wali akugwako nagamba bulijjo namunoonya dda yadde eno n'abulaba kuba sikiti yange olwaleero mu lunaku lumu ebeera mu 15,000 abantu abagirabye ku page empya. You know what it means? Yeah. Kuba gwe kati omanyi social media bana abantu bayinza okugamba 15,000 si nnyingi naye muganda wange abantu abo okulaba ekitegeera. So ladies and gentlemen, wakyatulaba to all our viewers, tukyalina omwami manyiddwa nga Tata Sam Robert Sunday Gadimba n'amanya mala mangi nnyo ge mumutuumye kigayi kyammwe kibubu kyammwe abakazi naddala abakyali baffe bali mwatwaye mu nsi ezimu eyo mumanyi kibubu Mama Sam kibubu kya Mama Sam. So Tata Sam, lessons mu bulamu bwe tuba tulina ebintu tuyitamu tubako ne lessons learnt. Were there lessons? Waliwo lessons learnt? Yes. Nyingi. Improve on your new brand. Yes, there are very many lessons. First of all, kino ekintu kikyatulya sinze nzeka senga tetwetereza. Mpuliddeko stories ennaku zino John Black ng'ali mu same boat. Nti simanya social media pages ze zonna bazitutte. Bazitumye Black Magic Records. You don't know what it means. Como artist. Ngeri ja hustling musajja to from zero. Najja ne product. John Black is one of the people who have been successful for the last 2 years. Nengo muziki gwe yatandika ga bisibyo akula ki akayimba n'alwana paka wa hypinze ekintu ki. Bwe bakugamba nti olwaliro page bazitutte kirala. Page ezo zikuzimbibwa amaanyi ne passion na buli kimu. We sacrifice a lot. Naye kati olwokubanga one of the lessons wabeera nga okola ekintu kyo gezaako okulaba nga weesiga ofuneko wookoma. Yes. Kubanga olwaleero wali lucha kumacha nga nkola naawe n'ogenda olaba nga ologinga in tokyasobola gya accessinga. Oba ndoginzeemu nga tokyasobola nakupostinga. Bw'opostinga kati ku page yaffe Tata Sam Comedy House ng'obadde administrator ereeta nti Tata Sam Comedy House postinze nti Tata Sam alwanidde enkoko. Administrator erinnya lyo liri eriyokozesa ku Facebook lyerijja nti mukiibi apostinze Tata Sam nti Kasada apostinze bwabwabwa. So that is any other lessons learned? Yeah. Yes, ekirala ndowooza mubeere nnyo very strict when signing contracts. Don't sign it with excitement. Mumanye nnyo nti nsayininze kino naye binaaba biganye oba kisenga tutuuka mu kwawukana. By the way, tulowooze nnyo ne the other bitter side of the story. Buli wobeera musanyu tunuulira kene watawooma. Kankuwa example. Bakuyise kukima ssente ozijja nazo ffenna buli omu oyagala oziringize mu nju. Naye kubamu akafaananyi nti ozze nazo bababbi bakugoba ozzaako. Byonna bipulaninge ng'ozikima. Ne kino bwe kiri. You're signing a contract with excitement. Ogenda kusigninga okkiriza olumu ne by'otasobola kukola, olumu n'byolowooza nti omuntu tasobola kukyuka, abantu bakyuka. Eddie Kenzo olumu yapostinga. In fact, omusajja omusirikale yakuba omukazi ow'olubuto essasi e Masaka. Teyali weerudiyumbu simanya babayita baki. Reserve Forces. Bamanyi banjawulo. Eddie Kenzo n'apostinga n'agamba baganda bange nze neeyongedde okutya ensi. Ate ensi tekwemazaamu. Mbasaba when you get challenge oba wofuna okulemesebwa mu kintu kyonna nkwegayiridde bw'oba osobola kite. Bwe ziba ssente zimulekera osigaze obulamu abantu baafuuse. Ojja omuntu mu somewhere from nowhere n'omuleeta mu bino ebintu byaffe n'omulwanako n'omufuula ekintu ng'omulwanako nga anything ali close to you. Wamala okutuuka ekiseera n'otuuka nga ddala naawe ensi etandise omucelebratinga n'obeera useless. N'ofuuka emboozi, n'ofuuka atalina makulu, n'ofuuka very many things. Name it. So, bintu bingi bye tulina oyigiramu ng'abantu sina mu bino bye tukola byokka ne mu bulamu obwa bulijjo. Weesige baako wookoma. Ebimu byerekeremu. Kkiriza defeat wera kiganye osigale ng'oli. Tata Sam, omuzungu yagamba nti no you can't serve two masters at a go. Tukulabye nga oyina characters kati ziri 3.
oyina eya Sunday, oyina eya Gadimba, oyina n'eya Tata Sam. Waliwo n'endala gye tutamanyi? Gye ziri endala temunnazirabako, endala baazirabako katono naziritanga sample. Wali abakozi doolo ng'ananaagira nahingwa I love you. Bugamba I love you mu seconds abiri nkuwe haga mbwa gendo nnemye. So neyo sinaba journalist nga gireeta openly naye nga gye ziri mu stock. Nina n'endala nnyingi. Kati awo ekibuzo kyange kigira. How do you differentiate ozaawula otya characters zino zonna zonna n'osigala ng'ate oli on top of every character? Yes, so artistically mbeera nga muzimbi. Omuzimbi waba akola omusingi gw'akasisira, si omusingi ogwakalina tagukola nga gwakasisira. Bwe mbeera nze nina kyenkola bakiyita character description. Ngamba Tata Sam ajja kuba musajja ng'awoomerwa nnyo enkoko, alina mukyala we Maama Sam. Ng'ayambala nnyo gambutusi na kooti bye bimunyumira. Ekyokulya yasooka okwerowoozaako nga tanalowooza ku muntu mulala kakabe kaana kato. Oyo ye Tata Sam. Gadimba kigenda kuba kivubuka. Kisoma. Tekikulembera kibeera mu kukwebera okusoma tekirwana nako bulwanyi mu mbeera eyo bwekityo kyafujjo nnyo kimanyi naye tekimanyi tekina mpisa. Oyo ye Gadimba. Robert Sunday is the mirror description of myself. Nze kennyini omwogera naye kati Robert Sunday ono yasomako professionally ndi journalist era bantikira. Nina family n'abaana atali Saamu. Oli Tata Saamu yayina Saamu ne Maama Saamu. Kati eno nina maama w'abaana abali abalala nange kennyini si kizibu. Omanyi lwaki? Because people kati bakyandabira mu category endala. Bandabira muli naye nga tuli banjawulo nnyo. Odde ewaka n'ogamba ne bakulisa kuleka taata. Nkutidde nnyo daddy. Ate abaana bange bayomba n'oyomba abato. Daddy, this one is calling you Tata Sam, you are daddy. Kubanga embeera wakamba daddy si ba Tata Sam. Bakumanyi n'eri Tata Sam. Babimanyi babiraba era bibanyumira. Kati waliwo akakulu ako ka 5 years katsuka bitaba kagamba era oteekako Tata Sam kino ekitona kyo kigamba Tata Sam. Haven't you found any problems with like regarding ensonga z'ewaka ne character yeri like abaana like disrespect like otiga kinza kitegeera actually ngeri gye bali bato nkakasa temannaba zifeesinga nnyo naye kyendowooza biyinza kubeera mu kujeregeeyo mu bakulu nga bakuze wabula taatawo naye mutuufu naye bannanga alwanira enkoko bwe bityo naye bitannaba kuba common. Secondly, wembeera nga siri mu character nga siri mu camera nga siri mu shooting nga siri mu ku stage mbeera ne private life ng'eno. Tata Sam tasobola kwogera netutuulako wano. Tata Sam tasobola kwogera obutonotono obw'oluzungu ku kiringa tabimanyi era agakusiringa kutegeeza naye nze mmanyi kyekitegeeza ekitegeera. I can even enter a restaurant nensaba kyenjagala naye Tata Sam bwayingira restaurant n'asaba enkoko kweri omutunulya bwoti n'ogamba ono anaasasula ono ekitegeera. Kati webuuzeemuko mukulu Robert Sunday aba time management oli ayinza okugamba ebintu bino nga bingi olina radio olina these 3 characters olina shooting ate olina obulamu obwewaka omanaginga otya obudde bwo? Nina timetable yange a daily timetable, weekly, monthly and beyond. Manya sawa zino mbeera ku radio, sawa zino mbeera ku mpewo, sawa zino mbeera mu production, sawa zino ziba rehearsals, shows teri shegwa. Ebiseera ebisinga you get bookings earlier and you program in advance. Nti kati week ejja tugenda Masaka, week eri tugenda e Bushenyi,
wiiki eri tugende Mbalala, kati wano tugenda ku comedy store, leero tugende ku Vegas. Bwotyo ku ezo shows zijja in advance and you program yourself. Towesanga mukko ku budde nga waliwo eyingiridde ginne program emu ng'eyingiridde ginne waayo ne tatankanya embeera. Esobola okubaawo naddala eya show eya radio ne show eya comedy. Katugeze tugenda somewhere ate nga ne kwolwo nina okuba ku radio. But still nteeseganya ne bakama bange either sides. Mugamba kituufu leero nina program nsaba munzikirize embeewo. Waliwo kye bayita super kiraka oli naakutuuliramu ku radio oba ne bakubawo music kusinziira program gy'olina olunaku olwo oba in any way possible kasita obeera nga ocommunicate nze kuba abo abantu abankulembera mbawa ekitiibwa era nteeseganya nabo ate bakwano bange. They are my friends. Bensobola oteesana nti omanyi mukama wange kino na kino onyambye otyaga okay genda ku show. Olumu ne bagaana ne ŋŋamba wayi si ka ssente ziri guno omulimu gwa lubeerera show ya singodde. So Tata Sam, family omukulu Robert Sane ne family ye akaseera kano kabadde kata ne family ye bafunye time ennungi kuba luli eri mu before quarantine tetubeera waka tuba tutambula tudde eri radio mirimu shows biki naye kati tubaddewo ate abato bo bawulira emirembe gye batawulirangako tebamanyi nti nno munnange embeera yetulemesezza. singa tebadde embeera tubadde tubeera tuyenjera mu bibaala yaffe mu bidongo mu biki gye tukolera shows. muzanya muke wakaawo ku tata omwana abaana babayita baani bayi Raymond ne Roman. muzanya muko ku tata Raymond ewaka ne tuzanyira ddala kati balina app eya TikTok be bagintekesaako. There are some effects ennungi ze bakozesa abaana n'omukola ne bibakola bamu bakola amaaso n'abanga ekisolo ne they love that fun. Ate nange nnyumirwa nnyo abaana njagala nnyo abaana not only my biological but even other kids njagala nnyo okubeera ewali abaana kati babinyumirwa ate nange nzanya nituga yes ne bagaa ddala yoono. Mukulu Robert embeera ng'eno bubaka ki bw'olina eri abazadde abatatera kuzannyako n'abaana baabwe nga naddala mu industry yaffe eno? Actually fellow artists munaye anti okuzannya nako biri it's not technical but is a character oba nkiyite character. Mbulubeerawo omuntu nga ye Mr. Serious from January to December. Daddy ndekanawe nina bye ndowooza ye bankula y'omuntu naye abaana abo baagala nnyo laavu y'abazadde baabwe. N'akutuulako n'omuvuga ng'endogoyi n'akola atya n'akuloopera bakuloopera n'olya ng'okoye nokko. Oli daddy ono tashayalinga n'omugamba mu share okay we are going to share. Kati olushayalinga n'agamba ate noono aloopye naye tashayalinga n'odda mu kutaawuluza entalo. abaana wakaboogera olulimi ki Tata Sam? Luganda n'oluzungu. Ebintu osinga okwogera nabo? Nze Luganda lwakubanga ate kati abaana baffe mu masomero kati oyo asoma masomero bagamba bayigiriza nnyo oluzungu. Omwana oyo osobola omugamba nti nnyonnyola gy'ova mu Luganda ne bimulwanya n'alwana nabyo naye mugamba nnyonnyola gy'ova mu luzungu mu seconds akunnyonnyodde gy'ava ne kyava okukola n'ayongeramuko ne kabonasi ne wakyamyeko wootamutumye. So resolutions, have you made any resolutions mu kaseera kano aka quarantine aka lockdown as a father nga tunagenda eri nga artist? Of course ntegedde waliwo ebintu ebimu by'obeera tolaba luli wetubeera mu bidongo. Abaana abamu bava ku ssomero n'akomawo n'agenda n'alya ne bakola homework ne yeebaka n'okomawo nga yeebase kuba gwe okomyewo bukya azuukuka gwe weebase. Kitegeeza you don't get time with them, you don't get time to kumanya kiki kyanyumirwa kye kimunyiza. Olabira nti bannaye omwana ono mugezi, omwana ono wafujjo, omwana ono tayagala kino kimuwoomera nnyo singa kino. I've got time to learn more about them. Bingi bye mbayigirizeko byenjize. Ono nno wampisa mbi, ono akola kino kuba kati ng'oggyeko abo ninawo abalaba embeera nabo abalala. Family ebadde nnene quarantine eno mukama mpadde ekisa ne mmalako nayo naye ntegedde nti ono kino era n'omugabi bajja obabuuza are you
hearing me? Yes. Kino bakikola bwe kiti. Tonyiiganga ng'omuntu akunenyezaako ensobi. Yes, kuba abantu abo naddala abali mu teenage babeera tebamanyi nnyo nti byobagamba oba byoba kansolinga obayamba atulugunya kyokka nze gwagamba kino naye nga ekitufu omuyamba mu shaping up for the world. Yes. So as an artist nga tunatera omayiza as an artist byolina resolutions okozeeyo oba byoyize oba byobadde tokola mweno quarantine? Nina ndowoozezaako nti I just need to kwongera maanyi mu kyenkola kubanga nkankuwa example mu gwokubiri page yange we nagigulawo olwaleero nina omutwalo gumu n'ekitundu ogw'abantu kitegeeza mu myezi ebiri nfunye omutwalo gumu n'ekitundu agaba subscribers nga nte skits zenkola yinze Tata Sam wa bulijjo neŋŋamba naye kati watya ate nnyongeddemu character endala olumu ne wemba sinze ndimu naye nga gwolimu nenkuyiiza kubanga that's the only technique ne bw'oba n'abantu 18,000 naye ng'olwaleero abantu tolina kyobawa ebajja kubeerayo. Nze nina skit zenteekayo nga ngitaddeyo mu lunaku lumu nga nina omutwalo gwange gumu ogw'abantu 50,000 ne bagiraba in a single day. Oli nga alina abantu 13,000 abantu ne babeera 3,000 ne bagiraba. Kitegeeza ne bw'obeera n'abangi naye nga tolina kyobawa. Ate era bajja bibikkula nga buli bw'oteekayo bafuna notification era naye biki bino banna agende ku kirala okitegeera kyekinaddako nga taddamu bibikkula kati bingi biyinza nti osobola okwebeereramu ate n'okola okusinga kyokola tokyusa direction. Olowoozaako okudduka ewaka mu kana akaseera embeera emubenda? Nedda sebo. Lwaki? Njagala okumanya mbuuza bakyabalega naye wakadde wa timing olaga nanduse wakanze nengenda akatisi ku luguudo n'entambulamu. Okuddukawo okwo otambulemuuko oba okuddukawo nti kanneekweke? Byombi. Ekisookera ddala sisobola kuddukawo kwekweka. Kanneekwekemu at least essaawa nga 2 abaana bano mukyalo. Nedda. Sisobola ekyo kikola. Okuggyako kyensobola okukola era kyenkoze emirundi n'emirundi kwe kuvaawo okwo n'entambula lumu nagivuga nako nenga kati kijje nga kyeyali ekozesa nga mpulira enju etamye nnyo otuula n'owulira n'otuula sitayiro zonna n'ozimalayo neweebaka sitayiro zonna n'ozimalayo n'okeera ku makya n'onaaba bulungi n'osenya n'oyambala bulungi n'oddayo mu buliri. Tata Sam, abafanzi bo essaawa zino nga lockdown etandise okuba lifted plan kizoyina biki byobasuubiza kuba emboozi yaffe ekyali mpanvu naye because of time nabiki tugenda gisooka tugikomye wano naye biki byogamba muno bino naawe yo Tata Sam omupya kino kigenda obbawa? Tata Sam omupya kati nasumulukuse. First of all waliwo kye bayita computer hibernation bakita batya nogirestartinga eno time mukama yagituwadde ffenna okurestartinga mindset. Buli kye tubadde tulowooza kati twakyusiza endowooza. Skits zenina sizikolanga nako nungi nyingi zisesa ngenda kusesa mmwe nnyo skits nyingi nnyo nze yina ate nkyaleeta YouTube channel yaffe Tata Sam Comedy House ne Facebook gye tuli awo ogenda okusanga buli kapya. Baganda bange mbadde sibasesangako nga ngenda basisa myaka gino. Yes sir. Mama Sam abadde ki just tumubuuzako tuyinza okukola Tata Sam netabuuza ku Mama Sam abatumira Mama Sam wange nkakasa gy'oli olaba how are you Chibubu abatumidde gyali. Yes Sam teyakukyalirako. Sam gyali okukyala kyali wa kitaawe nze kennyini ate nkyali nagamba Tata Sam ali atya. Sam mulungi. Kale thank you so much. Eno bigambo nayo yakao kusemba nabyo. Nsaba bannange bekwano bange mukkirize change nti kati tuli mu Tata Sam Comedy House social media platforms zonna YouTube junonyo subscribing ato subscribing kwa bwerere
nyiga kana akantu akamyufu oteekamu email yo kyekyokka tebakusaba yadde ekikumi kati buli kapya kasookerawo gw'osooka okukafuna n'obeera ng'osobola okukasharingako mu busharinge mutwagale ebintu bwe binaabeera byonna nga biwedde tujje tubakuba ebivulu nga bonna nga bwe munabwabulaba muŋŋamba bugambe tuweemu kkali ngobba enkoko tuweemu kkali ng'abakumye enkoko tuweemu kkali nabonabona obupya ekirungi abantu bonna be nnali nkola nabo ate nkyabalina bonna tewaliwo nti ono oba oli so mikwano gyange mwongere tuwagira tubagala nnyo mwongere okwekuuma korona akyaliyo wadde batutaddemuuko bayinza n'otuteera ddala ne still okwerinda sibuti mbagala nnyo bannange kale oyo abadde Tata Sam era twagala obebaza mwenna okuva muwadde muntu okuva gye twatandikidde mpaka namanya eddoboozi nze King wammwe omubwat King Smith abadde ku kamera muyita mwana mulenzi Saloness okuva mu ba King Montage Production nga bano bakwata emikolo bakwata birthday party kiki kyonna kikwasagana ku video ne photography genda bugenzi oba noonyi bayita ba King Montage Production era nga basangibwa ku namba 07002 10 abakulembera oba agenda okuba nga akwasaganya tona bamwita mwana mulenzi amanyiddwa nga Lorenzo oba Saloness mukusiibe bulungi atakumira mpeera abankomere